ensonga lwaki Bwanika tebagenda mulonda tebagenda kulonda na Mwami Mpooga Honorable Mpooga tebagenda mulonda tebagenda kulonda na Honorable Bwanika Mwami Mpooga osubira tagenda kulondebwa mu kwabo tebagenda era we bepanka okuyingira akalulu kagenda bakuba flat kubanga bakiriza muki bali presenting ani biroozo byani bye bakulembeza kubanga Nuupu ekulembeza biroozo by'abantu Owekitiibwa Mpooga akulembeza biroozo byani n'omukulu Bwanika era ngenda nempulira abantu nga bagamba mbu Nuupu teyina constitution n'enseka n'entunula mba wulira awo kati nga babuuza Nuupu ekolera mu ki teri kibiina kya byabufuzi nekiba kya Niigiina nga tekirina constitution kati eyo tubasekerera tukyenya budde bw'ebyo nekyo ffenna twali badde tukwatadira wamu ne tuba nga tukirwanyisa ffenna wamu nga tofuddeeyo Edi Mutwe ava mu kalaki kubanga enkya nawe bajja kukwata badde ne bw'oba wa yero bakukwata ne bw'oba wa yero basobola okuvaamu era naawe Edi Mutwe ekyamutuuseeko kaabe wa yero weenaaleemu nekiyinza omutuukako ne lwekyo eno ensonga ya ffenna tukwaniriza nnyo bw'atulaba ku emboozi mu UG gange nze Geoffrey Mayanja webali kutulaba yonna gy'osinziira okutulaba weetuli nate tuzze tuwayemuko ku mboozi ndi wano ne Mwami Tegusuulwa tuzze tulabe embeera nga bwetambula wiiki yino tugimaliriza tusaba Omukama ayongere okutukuuma ate n'okutuyisa mu wiiki eno etandika y'omwaka gwa 2025 omwezi ogwokutaano soko nzikirize Mwami Tegusuulwa akubuuzeeko tutandikire awo tweyanziza bannayuganda mwenna abatulaba olwaleero mwebale nnyo mwebale ddala kubeera naffe yesu amiina bitambula bitya si bibi bitambulira ddala bulungi okay akalulu abantu boogera bigambo bingi nnyo wano na wali akalu ketusemberedde aka 2026 tulaba nti nno akakiiko k'ebyokulonda kafulumya road map nebyo bigenderako awo abantu batandika dda okubya ebipande n'okubitimba newankubadde nti nno KCC ate yakangamu kaawo abamu ne basuka ne babijjayo naye nga ate era waliwo ne KCC ebiyajjayo bwe tukkirira Masaka wano mu constituency ez'enjawulo n'ekusingira ddala mbadde nsaba tutunuulire constituency ya Mwami Bwanika Abedi Bwanika then ate n'ey'Omwami Honorable Mathias Mpooga abantu mpya boogera ebigambo bingi nnyo lwaki abantu balowooza nti Mwami Mpooga tasobola kuddamu kulya kalulu akanyendo mukungwe lwaki abantu balina endowooza bwetyo ga nti ate kati Mwami Mpooga bw'anadda ku luno owedde era abamu mpya bagamba n'okugamba nti asaanidde okwesimbawo mu kibiina kye mu kisinde kye ekya Democratic Alliance nti asobole okuwummulira awo aleme kuswala mu kalulu akajja singa n'aba yeesimbyewo ku bwa MP lwaki abantu balowooza nti ayinza obutalya kalulu abantu nsaba kubeegattako nti mu nkola ya demokrasiya mu nkola eyaffe bagamba abangi obasonga wekyabikira no nti abantu bangi bagamba tajja kudda nange ngamba tajja kudda ffenna tugamba tagenda kudda bwaneesimbawo ku bubaka bwa paalamenti ng'akomyewo ensobi y'abantu gye bakola Mwami Mayanja abantu bakyuka enkya n'eggulo olwa information gye bafunye abantu abakulonze leero akalulu ne kaddibwamu enkya bangi bayinza obutakulonda abakulonze eggulo limu ate abalala bayinza okulonda abataakulonze eggulo limu ensi bwetu bwekyuka Muzungu agamba substance changes with time omuntu aba akyuka era nawe Mwami Mayanja n'atulaba oli agamba nti nali nkyali muto nali sinabitegeera omukisa ogwo mbagufuna lwaleero kyategeeza nti mu kusooka teyalina kumanya kumala teyalina bamubuulirira teyalina byakulabirako bimala waliwo byentera okulaba mu masomero eyo kankusalemu ku kirimi nindaba omusomesa ndaba obutambi okwo ku mutimbagano okwo nolaba omusomesa ng'akuba omwana okufaako obufi amukuba empibwa amukuba eno bw'akola ki kwegamba
ng'amukuba mu ngeri gye tuyinza okugamba nti eri violent naye ng'ate ebintu ebyo naffe babitukubanga mu ssomero naye kati mu kaseera kano ngamba naye bannange singa ebiseera ebyo nali singa mu biseera ebyo singa nzirayo kati essaawa zino musomesa n'abinkola anti nnyinza omuyoola naye luli saasobolanga kukikola ki naye kati kijja mu bwongo ne ŋŋamba ni katono omusomesa akuba bw'ati omwana nenzukira n'engeri gye baatukubangamu ne ŋŋamba ninga batukubanga oyinza n'okwesanga kati ate oyinza n'obutamuyoola ng'ate kuli waliwo eyamuyoola era omwana omuwala yayoola omusomesa kunaku lw'okukyala lwennyini visitation dde nayoola omusomesa ng'abazadde bonna balaba somero lyonna ne likuba enduulu yeeyongerayo kyamuwuliza simanyi gyali yalagira tula bibuzo bya mukaaga era yabikola ava bweru mukwegayirira nno okungi n'okutuuza meetings ez'enjawulo ekyo kye yakola kigenda mugoberera yonna gyali kubanga ekyo kalakita y'omuntu emugoberera ne bw'alibeera mu kifo ki era alikiddamu era kyova olaba ffe abasomeddeko osemako masomero g'aba bafaatha n'abalala kalakita yo kikulu nnyo nti kye yakola kubanga ensi eno tewali ayina katala oba mulimu oba buvunaanyizibwa kusanyusa tewali alina katala yadde obuvunaanyizibwa okusanyusa kati ensi abatwetolodde bonna babatunyiiza buli kaseera n'ekitufuula abantu okusobola kugumiikiriza kulaba engeri gye bakunyiizizaamu ate n'otambula n'olwekyo oluusi obusungu buleeta ekizibu kinene naye ensobi bw'osoma ebitabo ensobi esinga okukolebwa abantu mu lutalo eri emu abantu batabula ebintu bibiri waliwo kibagamba nti never underestimate opponent wo tonyoomanga akuvuganya oba gw'ovuganya naye omuganda wagambira nti kaami katono kanyomera ki mitwala wa mugga ekyo kikulu nnyo nekibeera bira ate ekikulu osanga ekyenkanankana oba ekisingakoko nti never overestimate your opponent tomugulumizanga ate nnyo emirundi egisinga tuwangulwa nga ffe abawanguddwa mayanja nvuganya naawe mu kintu kyonna oba kalulu oba kyonna kye tuvuganya naawe naye nga nze nyina engeri ate gye nkugulumizaamu nga ndowooza nti ajja kunkola kino akisobola kino tasoboka naye nga byonna byonna bye nkuteeberezaamu ako kyali tobisobola nze mbikuwa ate ne bintiisa nze ne nva mu lwokaano tuli fenna oli n'agamba nti omusajja emmotoka gy'alina n'ennyumba gy'alina ajja kunteekako ssente kati ate n'omusukkulumya nnyo naye nga amazima gali nti talina ssente zagenda kuteekamu ennyumba gy'olaba n'emmotoka bamubanja talina wadde n'ekikumi yaweddeyo actually gw'olina ne ssente okumusinga n'ebirala n'ebirala kati ensobi ziri bbiri one tosukkulumyanga nnyo mulabewo naye ate era tomunyoomanga kimu ekyokubiri mu lutalo lwonna lwonna beera naawo olutalo omuntu yenna yonna aluwangula yoyo ali mu presence ali mu lutalo yaluwangula mwami Museveni batugamba muyebereranga ye Sweden ng'ali ne mama Janet nga bali abikyepere nga abalwana balala adde kyeŋŋamba ayinza okuba taliiwo nekola ku nsonga eziriwo mu kaseera ako oli bw'aba akutunuzaamu emondo oba agenda kuyoola ky'oba okolako mu kaseera ako osobola otobeeramu physically naye nga weetabyemu mu ngeri ez'enjawulo tuli fenna tekyetagisa kubeererawo ddala naye amazima gali nti oteeka okuba oli address eri naawo oli present mu bwongo ne mu mubiri mu mubiri kitegeeza tobeera mu lutalo naye ng'ate otidde kuba bw'obeerawo kitegeeza mubiri gwe guliwo naye ate omwoyo gwavuddewo dda kati omutima n'obwongo tebuliiwo ate gwe wooli kati kyabulabe baba bagenda kuba mmome kuba toyiiya oba owedde kuba omutima gwo gwatidde dda obwongo bwatidde dda tebukyayiiya kitegeeza olinze kugenda kugirita kyekitegeeza kyokka kuba tolini presence mpuuga akalukanyendo mukungwe anti nkyakugira kati ekisinga okutabula abantu mu nsi muno bibiri byombi byenkana kujjukira lwe wawangulwa ng'oli mu lutalo n'okujjukira lwe wawangula bya mirundi ebiri oba tutegeeragana tukwatagana bw'owangula olwaleero ne kikutuula ku bwongo olutalo oluddako oluwangulwa
kubanga ojja kwemanya mbu oli wa kabi. Era bw'owangulwa n'oluzinga mu lutalo oluddako ne kikutuula ku bwongo mbw'owangulwa era owangulwa. Kitegeeza okuwangulako n'okuwangulwa ebyayita tebirina kye bitegeeza mu kalulu kaddako. Bye bisinga okugyamu abantu nti abamu ekikwate kuli na wangula era ngenda kuwangula, oba n'agamba kuli na wangulwa ate era ne kimukosa. Kati asinga amaanyi mu lutalo lwonna yo yayeerabira biri ebyayita oba yawangula oba yawangulwa. Eyo kwalita agirina mu bakulembeze olunaku lwaleero ye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Buli mbeera gye ŋŋanga nga bweri mu kaseera ako. Now abantu bagenda bakyuka mu byobufuzi mu nsi ezikuze tebalonda nnyo mayanja oba tegusuulwa. Tebalonda mu bufunze, tebalonda muntu. Balonda cause. America bwe beeronda akalulu, Democrats ne ba Republicans nga beesimbyewo, omuntu alonda policies ez'aba Democrats oba ez'aba Republicans talonda mayanja, talonda tegusuulwa. Kubanga amanya ekibiina kiri wamu kino kye batusuubiza ensonga zaabwe ku byenjigiriza ze zino, ensonga zaabwe ku by'emirimu kye kino, ku byobulamu kye kino. Kati ensonga ezo bamala zibagamba zibalonda. Wano abantu tebalonda tegusuulwa, tebalonda muntu yenna takulimba. Teri MP gwe balonda mu Uganda. Mu Uganda teri MP n'ogu gwe balonda. Teri meya n'ogu gwe balonda. Teri kansala n'ogu gwe balonda. Bakulonda lwa Nuupu ensonga zeeyimiriddeko. Abantu kyabalimu okutegeera. Bakulonda lwa Nuupu eri okuviira ddala ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okutuukira ddala ku muwagizi asembayo bye bakkiririzaamu bye balonda. Ng'eri bajjajjaffe baakolanga nga balonda luggya. Balonda Nuupu kyekkiririzaamu ekya Uganda empya. Kati omuntu yenna ayagala obbiraba obulala okubireeta obulala y'ensonga bwaki bwandika tebagenda mulonda, tebagenda kulonda na Mwami Mpuuga. Honorable Mpuuga tebagenda mulonda, tebagenda kulonda na Honorable Bwandika. Mwami Mpuuga osula tagenda kulondebwa mu kalulu. Kwabo tebagenda era we beepanka okuyingira akalulu kagenda bakuba fulaati. Kubanga bakkiririza mu ki? Bali presentingani. Birowoozo byani bye bakulembeza. Kubanga Nuupu ekulembeza birowoozo by'abantu. Oweekitiibwa Mpuuga akulembeza birowoozo byani n'omukulu Bwanika. Y'ensonga yokka. Kubanga gwe ng'omuntu bw'onojja togenda kola bw'omu. Ogenda kola ne banno. Kitwale nti oli muzadde olina muwala wo. Oli najja okwanjula muwala wo. Najja bw'omu mu Benz mbaze kukiba muwala wo. Mutegese tenti zino zimega zibata mega tent. Ngako ja Kimbo wazagenda okuteeka wali ekigo ku birthday ye. Naku z'omwezi 2 nga muzisaddewo ebidongo bize abajofula b'ebifaananyi kamera bazirese ezikuba video bifaananyi emmere emumbo gifumbiddwa abantu beetalaawo emmeeza zitegekeddwa ziteeteddwako zi apple bino bikiri wayini abantu nga bangi nenga gwoze bwomu neze nga nkulita ne dereva wange muwala waffe omutwala wa gwatalina bantu gwatakolagana n'abantu muwala waffe omutwala wa liba na jogo lyo jogo lyennyini n'olwekyo teri muntu akola bw'omu. Era ngenda ne mpulira abantu nga bagamba mbu Nuupu terina constitution n'enseka n'entunula mbawulira awo kati nga babuuza Nuupu ekolera mu ki? Teri kibiina kya byabufuzi ne kiba kya Niigiina nga tekirina constitution. Kati eyo tubasekerya tukyenya budde bw'ebyo kubanga isi yevunaanyizibwa ku nsonga ezo tesobola kuwandiisa nga toyina ki constitution. Ekyogerwako constitution yaffe bakyaga nnyo giisa naye nga weeri eno gye tubadde nayo
constitution empya tebanagiisa bagigazeetingako lumu ne bagaana kuba balina ogigazeetinga emirundi esatu. Now nekyo tekitegeeza nti eno teriiwo. Bw'ogenda ogula essaati mu dduuka kitegeeza ozze bukunya. Si kye kitegeeza. Niyo oyagala ssaati empya. Era Nuupu erina constitution era tulina n'empya gye twabaga. Yes. Kakati bw'oba tolina bantu birowoozo by'abantu bw'okiikirira tosobola kuwangula. Y'ensonga lwaki abakulu abo babiri tebasobola kuwangula. Kubanga Nuupu ey'enkya etegeeza ki? Mu bimpimpi kankuyitiremu. Nuupu oba Uganda ey'enkya, Nuupu gy'eyagala okuleeta mu Uganda etegeeza okwenkanankana. Akola ennyo asasulwe ennyo okusinga omugayaavu. Alina talanta asasulwe ennyo okusinga atalina talanta. Omwana omugezi gavumenti emusuusuute nnyo mwongereyo asome aweebwe sikaala aweebwe n'omulimu okusinga atali mugezi nnyo. Wabula n'atali mugezi nnyo ajja kufuna omulimu naye ng'ayina naye wazannyira. Yes. Omuntu afunenga mu ntuuyo ze. Ffenna twenkane ffenna tusasulenga omusolo. Ffenna obujjanjabi bubeere bwe bumu. Kikafuuwa omuntu okulinnya ennyonyi nti agenze kujjanjabibwa kuba yalina ssente nnyingi mitala w'amayanja. Yes. Mu bimpimpi ya Uganda ey'enkya Nuupu byerwanirira kyeyagala okuleetera. Kati banaabalala baripresentinga ani ideas ki ze batembeeta bazijjawa. Era bwe banaagezaako okwesimbawo tuli ffenna kagenda bakuba flat. Kubanga abantu balaba bawulira ate bibatuuseeko. Yes sir. Okay. Nabadde mpita ayita mu bibuuzo ebimu mu comments. Niwabeerawo ekibuuzo kyabuuzibwa nga gamba nti nno bannabyabufuzi abaludde ku opposition naye nga tebakkaanya na NUP ti lwaki buli nsonga yonna oba lwaki banenya nnyo Kyagulanyi nti alemeddwa okuggyako Mwami Museveni nti emyaka gino okuva akaluka 2021 lekaggwa tewabaddewo nnyo nteekateeka ya muggundu okusinziira ku bo tewabaddewo nnyo nteekateeka ya muggundu okugeza nga Dr. Kizza Besigye bwe yakolanga n'owulira nti kaakati ali mu kisenyi akayugano katandise kwekalakasa kutandise kakati wetogera essaawa zino ali Kampala Road kakati ayingidde ewa Kiseka ono nga bagamba nti Mwami Kyagulanyi Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine president wa Nuupu kitataddeewo nnyo mbeera yakusakaza ku Mwami Museveni nga bagamba nti alemeddwa okutwala omusajja alemeddwa omusajja amulemeddwa nga bannabyabufuzi abaludde ku opposition bebogera ensonga zino. Okay. Style zaawukana bw'oba ofumba emmere kisinziira. Mulimu agamba nti nedda kankuma omuliro nteekeko n'amazzi ntandike nga tanaba nakuwaata. Eriyo agamba kasooke empaate mbiteeketeeke ndyoke nkuma omuliro. Nuupu kyekibiina ekirina structure mu Uganda yonna. Kyazizimba mu kulwana okw'amaanyi n'okutuyigganya okw'amaanyi Nuupu ezimbya structure mu Uganda yonna. Goloza structure zitegeeza ki? Emira oba okuma omuliro osooka kuma muliro n'oteekamu enku n'ozisengeka oba osooka kusengeka nku? Osooka kusengeka nku n'olyoka okuma omuliro. Kati oli wa ddembe okusooka okuma omuliro ate n'olyoka oleeta enku nga gwe bw'obiraba. Otya nga tolina nku? Nange neebuuza nti abo batugamba Nuupu efubye okuyingira buli omu n'okuteekamu structure n'okubunya enjiri n'okulwanirira ebintu ebiruma abantu ebitwogerako ng'ekiwamba bantu ekibba ttaka obutali bwenkanya obw'enjawulo omusolo n'ebirala bingi. Naye buli kintu kirina akaseera kaakyo. Bw'oba oteeba ggoolo togenda bugenzi bw'ogenze kuteeba ggoolo ojja oluka ggoolo buli omu n'alaba gy'eva. Ggoolo tebagwira ngwire. N'olwekyo sitayiro zino zaawukana eya Nuupu ne bannaffe abalala baaliwo. N'ekirala tebasaanangawo aboogambye bonna bakyaliwo. Bagambyeko nti Nuupu yabalemesezza okukola bye balina okukola. Lwaki owa Man U asekerera owa Arsenal mbwe ekikopo kikulemye Liverpool yekitutte?
ki owamani agamba owaseno kati okola ki mu premier banange abaseno mukulike PSG bannange yali ebasi waliwo badde ngamba juzi wano nti PSG yakwata Aston Villa Aston Villa nemukuba nina Aston Villa nemukubira ewaayo kati yasanga Liverpool na PSG nekuba Liverpool ewaayo nine Liverpool nekubira PSG ewaayo Liverpool neviramu ku penalty nekakata nekwata Arsenal nga bagamba ate Arsenal ye kyaliwo kyali home and away nesinsonga ezitulese wano tubale tusaga musaazi ezitulese ziri nti lwaki owamaniyo oyeyo wa Arsenal mbwe ekikopo kyamulemye gwe lwaki tewakyetaba muno okitwala mbwe era Liverpool atute ekikopo ne basajja mmwe Arsenal mwatubeera ki nemukiriza Liverpool ne batwalako ekikopo mu bimpipi kye ŋŋamba bana bagamba mbu nupu eremeddwa eri abaganye bo kikola obikola nupu yabaganyeeko kati obuzibu bwa buli ki lwaki tebabyegamba ne babikola abaleme tutawaanya tugenda kukwata ntebe 226 Kasibante afa kino Nambooze kati ebyabo biwanvu kuba ndaba olutalo lw'amaanyi nnyo naye nga tusimanyi bulungi nnyo nti bonna bali mu DP wadde nga balaga nti baavaayo mu DP baavaayo naye ndaba ebiseera ebisinga Kasibante bwakwata Kazindaalo alumba nnyo Nambooze obusungu abujjawa ate nga ne Betty Nambooze naye era ntera okulaba naye nga naye amuyisaamu eggaali kuno oluusi kuba kulambika abantu abamu aleete kubayisa bubi bano babaddewo ebbanga lyonna era nga Honorable Kasibante akimanyi nti Honorable Nambooze Betty bakireke ye senior we okubeera ddala emabega era bazze batambula bonna naye ng'omu ku siniya ku mulala mwama yange ekyatulemba wano okukola kwe kukkiriza nti gundi ansingako gundi asola omwebuuzaako tewali kyamaanyi ne point eri nti ebadde esinza obuzibu okuleeta obuzibu ebadde ensonga ya wano Kampala Central nga buli omu aginnyonnyola mu ngeri gy'agirabamu naye sayidi ndowooza sayidi emu eya Kasibante ate yo n'ebiraba bulala n'ebijja mu context ate netandika okuyingizamu ebirala you see mu bateeka bagamba kibawalu kibayita counter arguments counter arguing kitegeeza nti bwe nkugamba nti essimu eno eno etutawaanya gijjeeko bagikendeeze nze ne nkugamba lwaki naawe tosibye peesa kati oba otabudde ebintu oba bitabulidde ddala kyetaaga ne mwogera ensonga nga muli ku mulamwa ninga ensonga za Nambooze nze zikanya nazo 10 za mulambika lwakuba oli tayagala ziraba mu ndaba eyo ate ndowooza alina obunyiivu obubwe ng'omuntu ayinza okuba alina obunyiivu obubwe ng'omuntu n'olwekyo ensonga nze bwetyo bwe ziraba Nambooze nga tumutadde ku bbali ne Kasibante bannabafuzi balabiddwako enfunda nnyingi nti oba oliawo ne ku nsonga era fact gundi yeka mukomyewo Kasibante ono Kasibante ne banna abagwa mu kiti ekyo nti enfunda nnyingi zirabiddwako naye kansuke nkuwa ekyokulabirako ekya Edi Mutwe nti Kasibante ne bannaawo nti ebiseera ebisinga nga bwe gandi kati kankuwe ekyokulabirako ku Edi Mutwe yakwatiddwa CDF neyeewaana nti yamukutte yamusazeeko ekirevu amuyigiriza olunyankole n'ebirala byonna nga bwe byabadde naye ate ensonga gy'olowooza nti nno oba oli awo bonna yali badde bakwatako lumu n'ebyobufuzi ne babiza ku bbali ne baba nga batunulidde ensonga eyo ey'okutulugunya gati CDF yatulugunyiza omuntu mu ngeri tali y'amateeka n'akubibwa n'akola bino ate CDF n'avayo ne yeewaana nti olaba nti oba oli awo biri bitadde ku bbali bonna ne batunulira ensonga emu naye ate ogenda okulaba nti ate bajja nga banenya ate Kyagulanyi na NUP naye nga tuwalirowooza nti obalya ku nsonga eno bali badde boogeza eddoboozi limu kuwa ekyokulabirako nti olaba Mao ye Minister wa Justice mu gavumenti ya Mwai Museveni yavuddeyo naga nti ekyakoleddwa si kituufu era tekyakoleddwa mu mateeka alaga nti ali ku opposition naye nga ate era alina n'obuvunaanyizibwa muki mu gavumenti ya Mwai Museveni kuba Minister wa Justice abakulembeze ab'enjawulo Katikkiro yava mu lukiiko lwa Buganda n'akyogerako
n'abalala bonna bagwa mu kkowe eryo naye ate bulaba bano bannabyabufuzi ate bo bavaayo kondeminga Kyagulanyi ate ku mbeera gy'olowooza nti bali badde boogeza eddoboozi limu kino olaba kigendwa ki kibalina bannabyabufuzi bano ansi olinga agizzeemu nti one ekintu ky'okwatibwa kwa Eddie Mutwe tekirina kikwataganya na kubeera katugambe Munnayuganda ng'omulala amakulu gali nti ekyamutuuseeko kigenda kutuuka ku ggwe kunze n'oyo atulaba twali badde ffenna tukitaayiriza wamu n'olwekyo bwe kiba nga engweze ku kyalo etta abakazi n'abaana n'ebisolo byaffe lwaki twali badde tuyombagana ku nsonga etegeerekeka lwaki wali badde ogamba gwe ng'ogigobye bubi gw'okoze otya byali badde tebigatta n'olwekyo ensonga lwaki bagifuula eya noopo kyesimanyi kubanga Eddie Mutwe Munnayuganda ng'omulala yenna ensonga eyamukwasa yagamba nti baalwanagana gweoyinza ogamba toli munabyabufuzi ne tufunye entalo buli lunaku nga mulwanira bakazi mbalwanira ttaka mbalwanira bya bizinensi kuvuganya okw'enjawulo oli naakusibako ekisangosango paka nekikukomyayo n'olwekyo yenkola gye tuvumirira siraba nsonga lwaki oli yali badde akijja ku Eddie Mutwe nga Munnayuganda ate n'akireetamu kkala z'ebyobufuzi twogera ku ddembe lya buntu eri buli muntu yenna munnabyabufuzi oba si munnabyabufuzi nekyo neewuunya nti bano bakiteekamu politics ate kirina kubeera mu politics ekya Eddie Mutwe si politics kutulugunya bannayuganda kutulugunya ddembe lyabwe ery'obwebange mu ngeri emenya amateeka so kwali badde kutunuulira nti kuzza bali nti nomanya nti ekituuse ku Eddie Mutwe nange ekyo kisobola okuntuukako oba omuntu wange oba nze kennyini oba omuntu wange nekyo ffenna twali badde tukwatadira wamu ne tuba nga tukirwanyisa ffenna wamu nga tofuddeeyo Eddie Mutwe ava mu kkala ki kubanga enkya nawe bajja kukwata badde ne bwoba wayero ebakukwata ne woba wayero basobola okuvaamu era naawe Eddie Mutwe ekyamutuuseeko kaabe wayero weenaaleemu nekiyinza omutuukako n'olwekyo n'ensonga ya ffenna teri mu kkala kale embeera bwetyo bweri olunaku lugenda kubeera lwa Mande ekibiina kya People's Front for Freedom PFF kigenda kutongozebwa kibadde kisinde naye wiiki ejja kigenda kutongozebwa ddala kifuka ekibiina ekyaddala era nga kigenda kuba kitambuza emirimu gyakyo oyinza okumbuuza nti kino kirimu ani naani kyekino ekyekatonga kyetuyinza okugamba nti no kikulemberwa Erias Lukwago kubanga ye president wakyo side awo naye nga okusinga ddala omuntu omukulu mwami Dr. Kizza Besigye ali mu kaduukulu essaawa zino mwali omwo Ibrahim Ssemujjuŋŋanda naye mwali omwo kigenda kutongozebwa naye bingi eri ebyogeddwa agaga nti lwaki ekibiina kino kwegamba wataddewo ebibuuzo bingi nga bagamba nti bwe tutunuulira kino okukiwandiisa tewabaddeewo nnyo kusika muguwa na kuyita bbali kwetooloola nga bwe gwali nga ekibiina kya NUP Nationality Platform nga kiwandiisibwa kino tekiyitawo ebibuuzo bingi mu bannayuganda ku ngeri gye kiwandiisiddwamu ne NUP gyewandiisibwamu kika nga ate olaba nti bonna bali ku opposition bali ku kiruubirwa kimu kyakujjako Mwami Museveni anti mwame tulimu politics politics wakubala mpiki nga bwona obeera ku gate n'ogamba oyo ayingire oyo tayingira okenda gamba nti anze nasooseewo mbwa oli kajje mutawanye njo naawe kata toyombayomba nnyo kale gwe sigala yadda togenda kuyingira politics babala mbale bw'ozuula nti kino ekibiina kigenda kuntawaanya tokiwandiisa bw'ozuula nti kati ng'ekyo ekibiina ekipya PFF bakikalubiriza nnyo okukiwandiisa wabaddewo okusika omuguwa okw'amaanyi okuba nti okukigazeeti nga kyoka kifuuka ekibiina naye ate oli ayinza okubala nti okusinziira bwe kiri bwe tukiwandiisa ki ekibeeramu namanyi bwe tukiwandiisa ono noono tuba tubasibidde eno noono tuba tubasibidde eno kati kiba kibalo mu kaseera akakiriwo nekyomba omanya buli gavumenti move gyekola buli decision gyekola ekola eyamba bo buli kyekola ekola buli kyeba yekoze kyekola kiyamba yo gavumenti era kati okuwandiisa PFF kiyamba gavumenti tekiyamba PFF nabalala bonna
kubanga kiba kitegeeza kiba kubanga kigenda bako sera tebali kiwandiisiza goloza Nuupu ng'ebonyebonye ne constitution yokka ng'ate ne pato already weeri ne constitution ne okukyusa obukyusa constitution na buli kati byalema balwanye tulwanye teri baagaana kati gavumenti okola ekintu kiteekwa okuba ekifunamu kubanga kano kazannyo kirina kuba mu feva yakyo kirina kuba mu feva yakyo bwepima nti bwe tukiwandiisa kiri mu feva yaani nti feva yaffe then ebe kiba kitambula so n'olwekyo muggwezo twabeera ebibuuzo bingi eri bannayuganda nti ki gamba nti naye kati Nuupu nga bagibonyaabonya wano yuuyo Kibalama eyali pulezidenti waakyo abonyaabonye bagize bamwogeza bino olulyo bayogedde biri pressure zimukubyemu naawo alwadde akoze eki naye nga bino ekimusumbuwa kyali kibiina okwogera boogera ne mu politics ne bwoyogera bakusiriikirira kubanga yo gavumenti nga bwe ŋŋambye ejja kugira abantu bajja kwogera ne bajja kumaliza bo bakiwandiisizza ku kye basuubira nti bwe tubawandiisa ekibiina kino kiki tufunamu kyekigenda okuddirira kati abantu babaleka gavumenti efaayo abantu kwogera mwogera naye nga yeesirisa nga yeetuukiriza byayo nokyo okwogera okwogera tekutiisa gavumenti ne bano bannannyini kibiina ne twogera tutya bo balaba nti basucceedize ekibiina kyabwe kye registered n'olwekyo ebyaffe by'abantu okwogera bayinza obutabitwala nnyo nga nsooka okusinziira mu mbeera gye tulimu essaawa zino gwanga nga bw'oliraba mu byobufuzi engeri gye tutambulamu n'ebibiina na biki era nga n'abantu balina eddoboozi lyabwe bagamba nti naye lwaki temwegatta ne muba nga mubeera omuntu omu mwe bannabyabufuzi abali ku opozitioni mu bibiina eby'enjawulo olowooza abakulu bano aba PFF babadde bagwanidde okukola ekibiina mu kaseera kano naddala nga abantu basaba okwegatta n'okukolera awamu njagamba ye ate nedda ekisooka ddembe lyabwe bange okuteekawo okutandikayo ekibiina kyabwe eky'ebyobufuzi ddembe lyabwe interest zaabwe sizeza ffenna interest zaabwe za kibiina kyabwe okugenda mu maaso okwegatta kwali baddewo ninyina kyengenda okugamba mu maaso awo bakati kankyogerera ddala wano nti emirundi egisinga ebibiina by'obufuzi mu Uganda tulina bingi nakoma okusoma nga bisukka 22 kumpi ebibiina by'obufuzi mu Uganda n'entono z'olabako ebibiina by'obufuzi political parties entono z'olabako ne buli omu alina ekigendererwa akyatandikayo ekibiina ky'obufuzi waliwo atandika ekibiina ky'ebyobufuzi nga yekyayagala kati kankubuulire mukulu Bwanika alina ekibiina ky'ebyobufuzi mukulu Mabika alina ekibiina ky'obufuzi Mabika alina ekibiina kiramba yes alina ekibiina ky'ebyobufuzi naye asalawo n'akireka n'agenda mu byabalala natandika okuvumirira ebyabalala ninga naye alina eki ne mukulu Mpuuga mukulu Bwanika alina ekibiina era ne mukulu Mpuuga naye agenda ekibiina kyajja kiwandiisa niyo lyakiwandiisa ate n'akirekawo ate n'agenda mu birala kyama ki ekiri mu bibiina ebibiina nga bwe ŋŋambye nti ebibiina babitegeka lwa nsonga nnyingi ne lw'obudde kankone ku nsonga emu ebibiina ebimu babitegeka ku negotiatinga ki kutuulira ku mmeeza nti naffe tuli kibiina kya byabufuzi tuzze tubeegasseeko ffe tetugenda kwesimbawo kuwa pulezidenti ne mutulekere kino ekifo kino na kino nga kyekiruubirirwa kyokka ng'oli ataddewo political party nenga yakunegotiatinga kyekyokka nga tayagala bukulembeze ye kyayagala mbw atule ku mmeeza n'oyo gwalaba asooloobyemu afune waliira afune weyeewogoma afune weyeewogoma nga kikitandikiza ekibiina ky'ebyobufuzi n'olwekyo tosobola gamba muntu nti ajja kwegatteko oba ki nga tomanyi biruubirirwa bye bigendererwa bye biri ki ebigendererwa bye biri ki kubanga ebigendererwa bulijjo biba byanjawulo yes ate tobimanya ate tagenda bikugamba tagenda bikugamba kati omuntu omuleka bulesi n'akola kyayagala kuba tosobola kumanya lwaki atandise political party tosobola kumanya nebino ebisebyesebyeyo bino political parties zino eziriwo ezisinga nze manyi zakutuula ku mmeeza kutuula mmeeza kubeera mukugira mukukanya political move twagala kino okituwa tujja kuwa emirembe gyo tugenda kuwa emirembe gyo
kati yenkola y'ebibiina by'ebifuzi ebimu kati olina okuba ng'omanya lwaki oli ataddewo ekibiina ky'ebyobufuzi oba olina okumanya lwaki akitaddewo atagenda kugamba kati olina mulabira ku bikolwa bye obudde bwe kijjiddemu mu kaseera kano tulaba nti obudde buweddeyo tutuno tunatagenda mu zikampeyini n'ebirala byonna byonna ebifaananako ng'ebyo kubanga jjukira ekibiina kiba kyetaaga obudde okwetegeka wano wali bingi babyetaagisa okukola naddala mu kibiina ekiwandiise nga bwe kigenda okuba nga kiwandiise oba nga bwe kyawandiisiddwa olowooza obudde tebukidduseeko nedda tebunaba n'akatono nupu ekibiina kyajja abatamanyi nupu yali people power era people power ekyaliwo ye movement vehicle ya movement ya people power ekibiina kya nupu kyajja luvannyuma okimanyi twamala ne nomination zasooka kuggwa nga tebanne bakukkiriza nupu kibiina basi kibiina nga ne nomination tumaze ozikola twanominatinga nomination ndezigwa nga nupu tenabeera kukakasibwa bagiropye mu kooti omulamuzi Sekaana Musa Sekaana naagutiyemula nti nupu kibiina kya byabufuzi ekiwedde emirimu nga twamala dna registration ffenna nga tulindiridde netutuula wamu tulinza omusango gugamba ki ate bano bakyabuzayo emyezi egiwerako ekyo kimu ekyokubiri gyekiri kye nagambye nti ebigendererwa byabwe biri ki bonga bo kubanga ebigendererwa byabwe biyinza okuba bya kirala nnyo nga kitegeeza obudde tebunnabayitako okusinziira ku bigendererwa byabwe bo obudde bakyabulina bali mu budde bwabwe mwenyini mwe bazanyira nga tebunnagenda kubanga omuntu ayinza okuba atandisa political party ninga ebigendererwa bye birala nnyo ebigendererwa bye nga byakutuula ku tebo byakutuula ku mmeeza ate ekyo eddakiika 3 kiba kiwedde bwe kiba kitambudde bulungi kati ate obudde buba bumuyiseeko butya ninze nkugambye nupu twali nominated aba nupu ne wayita akaseera ng'omusango guli mu kooti ne bagamba bagenda gutyemula nupu kibiina si kibiina ne bagutyemula nga domination zaggwa dda nga twamala dde n'okwewandiisa n'olwekyo obudde nsuubira bukyaliyo kale mu ppf olowooza enaaleeta ne kuba pulezidenti kubanga batikukuba ne pulezidenti okubadde kati ssaawa zino tulaba omulodi Erias Lukwago yakikulembera nga pulezidenti waakyo naye ate era kiraga nti ne kuba mmeeya wano alabika akyaliwo nnyo okusinziira ku biraga kati awo bakyali awo naye olowooza ani ayinza okuba anaabagwanidde ku Erias Lukwago Ibrahim Ssemujju Nganda ne Dr. Kizza Besigye ndowooza nze benyiza okulaba betuyinza okuteeka ku minzaani ani gwolaba agwanidde era ayinza okuteekawo okuvuganya okw'amaanyi mu PFF 2026 tusooke naani tusooka ne Kizza Besigye ekisooka Kizza Besigye musibe ali luzira n'etteeka limukkiriza omusango kyezijjukira kaali kaluka 2010 ndowooza bwe baseerabidde Kizza Besigye era yali luzira Dr. Kizza Besigye yali luzira ne bamunominatinga ekitaputibwa etteeka litaputibwa nti etteeka ligamba kasita ababanga bagenda kweyimirira weebali nosayininga osobola okwesimbawo ekitegeeza nti Dr. Kizza Besigye ekyokubeera mu kkomera tekimugaana kwesimbawo kubeera nominated tekimugaana n'akatono naye Kizza Besigye agize ng'akyogera lunye takkiririza mu kalulu tubadde n'enjuyi bbiri okuva wa Dr. Kizza Besigye kalulu si kalulu ne abadde ategerekeka bulungi nga tali ku sayidi ya kalulu n'olwekyo kyesuubira tasobola kukkiriza kubeera nominated kubanga y'omu abagamba nti ye takkiririza mu kalulu n'olwekyo nsuubira tasobola kubeera nominated oyo mba mugiramu ddala kubanga sisuubira nti akkiririza mu kugenda ku kalulu akakadaala kuba yakkiriza emirundi ebiri waakiri kwejeena gye yeesimbawo ebiri ku gyo yawangula n'ekyo yesumusuubira kwesimbawo oyo tumugjemu Besigye tagenda kwesimbawo tugende ku Ibrahim Ssemujju Nganda Ibrahim Ssemujju Nganda alaze nti ayagala obukulembeze obuli national obujulizi we buli nti ebbanga lyonna
one ayina ekifo ekimufuula ekimuteeka ku national level. Abadde mwogezi wa FDC okumala ebbanga lyonna. Ekyo kitegeeza nti ali ku national level. Kakati bw'ava eyo ate najja ne yeesimbawo ku bwa sipiika. Wate yapafominga bulungi kiraga okuyaayaana. Neyandabikira tannakkiriza nti ayina embavu esobola okwesimba ku bwa pulezidenti. Buli bwe mutunulira bwe nti atalina okutaasa obulamu bwe obwa Kira municipality. Kubanga ye constituency egenda kutwalibwa. Kanso Musisi George agenda gitwala. Kati amaanyi gonna gali wali bu constituency ye kugirwanirira. Awo Kira municipality Kanso George Musa agenda kutwalawo. Agenda kuwangula waawo. Tegwe mulonzi. Nze nkugambye. Agenda kuwangulawo okusinza zibenda bigenda maaso ku ground. Kanso George Musa agenda kuwangulawo. Agenda kuwangula waawo. Kakati ate ono ali mu kulwanirira kafooke wali. Era naye simulaba kukiikirira PFF ku bwa president. Agenda atabale eggwanga lyonna. Aleke wano awayuuganga ki. Oyo netalimu. Omulodi Elias Lukwago. Ate oyo tasobolera ddala. Tasobola. Emyaka egyo 5 nga tugende mu kalukada ka 2021 okuva 2016 paka 2021 Dr. Kizza Besigye yatambuza Honorable Lord Mayor Elias Lukwago mukama wange yamutambuza Uganda yonna myaka 5 amuteeketeeke yesimbewo 2016 manya yesimbewo 2021 namutambuza eggwanga lyonna yekibuukamu tandabikira kuba mwetegefu kwesimba kuba president kakati tandabikira kuba mwetegefu kwesimba kuba president kakati era kyemmanyi ajja ku buloodi agenda kujja ku buloodi awo oyo tasobolera ddala tajja kusitula mutwe tagenda kujja oyo ajja ku buloodi ng'omumazeemu amaanyi mu sikumalamu maanyi simanyi nkubuulira empiki bwe zitambula empiki bwe zitambula kakati ekibiina ng'ekyo kisobola kitya okubeerawo nga tekirina muntu gwe kisimbyewo mu kalulu kati nga bwe kajja ka 2025 kisobola kitya okubeerawo nga tekirina muntu akikulembedde in case nga bw'oyogedde bano bonna nga tekuli n'omu azze tekigenda kusimbawo n'omu. Ibrahim Ssemujju Nganda Honorable tagenda kujja. Dr. Kizza Besigye tagenda kujja. Lord Mayor Elias Lukwago tagenda kujja. PFF tagenda kusimbawo president. Egenda kusimbawo bakansala. n'ababaka ba parliament eyinza okusimbawo nga 3 waliwo bemanya bajja okwesimbawo bemanya bajja okwesimbawo abayinza kuba ni naani Kamateteyi omumanyi Kamateteyi omumanyi simumanyi Ingrid tulinawe oyo ajja kwesimbawo Dori Nyanjula naye ajja kwesimbawo ajja kwesimbawo Ssemujju Ibrahim Nganda ajja kwesimbawo ku bwa MOP banyawo abalala abaliwo n'abalala batonotono bensuubira bagenda okwesimbawo deni bakansala ne bajja kwesimbawo waliwo bakansala bajja okwesimbawo anyina mukwano gwange Okero Kennedy oyo ajja kwesimbawo oyo agenda kwesimbawo n'abalala batonotono naye okusiga ne Lord Mayor agenda kwesimbawo Elias Lukwago agenda kwesimbawo ku bwa Lord Mayor mu PFF abatonotono kati mu bimpipi bajja kusimbawo ba MOP nga 8 ne ba MP nga 8 ndi Lord Mayor omu ni bakansala nga 23 bagenda tebagenda kusokawo mufunze bwe kijja okubeera bwe kiti bekyo kigenda okutambula tebagenda kusimbawo konyo kyesingakaawo nga tunatera okumaliriza akamyufu ka NRM wakalabye gye katambuddemu nakalabye
wakalabye katambudde katya omuggo gwanyose kusimba mu mugongo nga bulijjo n'omuntu yafudde ate wali kakyagenda yafudde. maseyi waliwo omuntu yafudde waliwo nalabye nga bamulumyeko omumwa akalu kaabwe kabeera kaba kambirwa kakubagana miggo ate bwe bamala okubba akaabwe NRM banange esasa banange tulabye bannayuganda banange tuzuukuke NRM bwe mala okubba akalu kaayo ne bekuba n'emiggo ne betta ng'egamba mbu ate keetegeka akaffenna nedda yali bajja kugamba nti NRM sibe kategese gavumenti ani akategeka NRM bwe mala okubba akalulu akaayo ne beekuba ne betta ne bakeekubiramu buli omu ng'agamba kabadde ka kibbi bweveeyo ng'egamba kati kantegeka akali national akamazima n'obwenkanya mbukalika kabeeka mazima na bwenkanya bwe buzibu tuli mu Uganda yitabu gye tulimu n'olwekyo tewali wano kalu ka bwenkanya kagenda kubeerawo kyovola ffe tugenda mu protest vote naye nga layini zo wazirabye kuba nalabyeko mu bitundu ebyenjawulo nga osanga abantu babiri beesimbyewo naye ng'omulayini ekomeeri omulala ng'ali yekka obulusi ng'alinako omuntu omu mu mugongo gwe ngalinga talina na bafamire ye ku kitundu akalu k'oku mugongo bwe kabeera bwe kabeera abantu bayinza okuba bakwado banywanyi bonywa nabo omwenge naye nga batya okubeera emabegawo ne bakuba security ballot nga baali badde babeera emabegawo naye akalu k'omugongo bwe kabeera kaadi bizibu singa bukya ku makya ne bagamba nti naka president ka mu mugongo ng'olutugenda kusimbawa buli omu walondera kalugeze timitundu ebyenjawulo kalugeze kati kubanga Kyagulanyi oba Museveni tubayinza kubeera mu bitundu byonna naye nga bali kati nti Geoffrey Mayanja okiikiridde omu ku bbo Mami Tegusuulwa okiikiridde omu ku bbo ne batusimba mu mugongo ne tubabala tebasobola kakkiriza neri nga kamu mugongo nga tulabako kubanga bagamba wanene mu ballot papers wano kabbibwa teri ayinza kakkiriza kubanga layini ya yero oyinza okwesanga ng'eriko abantu basatu ng'ate aliko abasatu abo RDC oba wa poliisi oba minisita era abawa poliisi oba poliisi gayalaba ennaku oba RDC oba giso oba faso oba faso kati basobola kakkiriza kubeerawo kubanga layini kati yakyagulanyi esobola okuva wano wetwogerera negenda paka wano paka ku boda neyetoolola namu nezinga bweti ako teri ayinza kakkiriza kalabisa teri ayinza kakkiriza ku national teri ayinza kakkiriza taliyo kale katumalirizawo olwaleero tukwebaza okuba nti obadde otulaba nenyongera okukujjukiza akojja Kimbowa owa Kimbowa Habo Clinic wali awo Kimbowa Habo Research Center era naye agenda kubanga ensonga zonna zikwasaganya bulungi nnyo gwalina okulumizibwa oba oli mukyala oba oli mwami naye abakyala okusingira ddala abalumizibwa mu ndira mu nseke mugongo gukuluma tebitambula bulungi ensonga z'omu kisenge agamba nti waali abaami amaanyi g'ekisajja n'ebirala byonna byonna bigenderako awo tokyatambuza bulungi nsonga agamba nti genda yingi nagitereeze bulungi nnyo bibeere nga bitambula oli mulwadde wa sukaali alusa zikuluma olina pressure n'endwadde endala ezifaananako bwe ziti okojja Kimbowa owa Kimbowa Habo Clinic akugamba nti no waali dduka misinde ogenda akujjanjabe tofa na ndwadde oyinza okuba otambudde wano na wali olumizibwa tofunyeewo njawulo obbiddwa agamba nti no waali genda akujjanjabe emyaka 20 n'okusoba ng'ali mu kujjanjaba bannayuganda era bangi bawonye so akugamba nti no mwekwate ensonga zonna zijja kutambulira bulungi kale n'olw'ensonga yagamba nti weewale abafere kubanga waliwo abagulirawo Facebook waliwo bali ku TikTok nga bali mu linnya lya kojja Kimbowa naye agamba nti nno ennamba ye y'essimu entuufu yeeno eya kojja Kimbowa kojja okumufunira bulungi nnyo osobola okuba ng'ofuna obujjanjabi bwe kojja Kimbowa ali ku 0758 45 93 0558 45 ye kojja Kimbowa bannaffe bali ebweru w'eggwanga osobola okukola odayo onokusomozebwa mu ndwadde ezo zetwogeddeko nosobola okubanga naye era akuweereza bulungi nnyo noba ng'ofuna obujjanjabi sayidi awo so osobola nawe ayagala ogendayo obutereevu ku ddwaliro bw'otuka erungujja ku poliisi y'erungujja
bw'ogivako bw'oti odda ku Salt Media. Bw'ova ku Salt Media ikuba eriddako erivaako n'ekipande oba okiraba kiko kujja Kimbo wa Herbal Clinic. Oba ojja kuba okiraba ogende akujjanjabe bulungi nnyo sayidi awo. Kale akkiriza tukulekere wano olunaku olwaleero, tukwagaliza akaseera akalungi. Sebo kujja Kimbo walina akabaga k'amazaalibwa. Yampadde kaadiyo n'aŋŋamba ngikutuusekera ssebo ngenda kugikuwa. Akabaga k'amazaalibwa ennaku z'omwezi zigenda kubeera 2. Tugenda kubeera Kigo Gardens. Abo tugenda okubeera abantu bonna muyitiddwa, yisa abantu bonna mwana wattu bajje babeere ensonga zonna zituzikwasaganye. Naye nga ssebo kaadiyo mu butongole ngenda kugikuwa. Asobola otajja Kimbo omusajja. Kojja Kimbo wat 40. Kimbo omusajja wange sobola otajja nja kubeerayo. Kale tubagaliza akaseera kalungi tulabagane.